Dineti jebaliko. Kale sebono ijebali. Kale buza ku mulabi wa Bukedde TV. Balamsizaako mwena balabi ba Bukedde TV mugamba mutya kansubire muli bulungi. Ningo oyogera mpula nera ngo olubuto wabeera. Olubuto batya gwe tolina lubuto? Ngambo olubuto lwa myezi 3. Nera bidde okuleetera ku buyembe ensonyiwa. Ani yabigambye? Ani yabigambye? Abantu bebabyogera nti olina olubuto lwa Pastor Jengo Andrew. Babi kambuze omuntu mumukeberera wanti alina olubuto lwa myezi 3. Mubijawa. Ne Pastor Jengo omumanyi? Pastor Jengo buli omu amumanyi. Kyaliwo okuva ddi? Ebyo tebyetaagisa ssaawa zino. Buli muntu abeera n'emikwano gye kumala ebbanga gy'aba amaze nabe. Ne waba mukwano gwange kuva dda, ne waba mukwano gwange kuva kati tekikola mawulire. Nekigambibwa nti Pastor Jengo muli mulaavu. Ababeera mulaavu be babeera batya? Nga muli mu mukwano. Gutya. Like mweyagala oli boyfriend wo. Buli omu mwagala, njagala Katonda, mama wange mwagala, buli omu mwagala. Nze simayinza oba muntu mumulabisa ki ne mugamba nti Kato yali lubuto ate taata w'olubuto yono simayina muje mubijjawa. Mu bantu bonna lwaki balonzemu ne bagamba nti Lineti Pastor Jengo lubuto lulwe mu bantu bonna. Osimanyi nange okimbuziza nga kyenjagala okubuuza. Olowooza basinzidde ku kikale gwe bawandiiseeko. Why? Simanyi ndabikombedde awo ne bayoyanze manyi ba social media in-laws. Babeera awo ne babula ebyokwogera katono tetumwogerangako katumwogereko. Nga Lineti wandiyettaze omusajja nga afaanana atya kale? Nzalidde omusajja mulina seetaaga musajja. Musajja yaani? Abantu tangaza eggwanga bategere nti ebya Pastor Jengo si bituufu. Ndeka musajja mwana wabe ni mumulumya ne kasikonda. So toli singo toli kusaakinga Pastor Jengo si bituufu. Kyennyini siri singo sisaakinga ne bya Pastor Jengo si bituufu. Era singa waliyo etteeka erikwata abantu okweyogeza bye batategeera nze simayina kumanya. Oli noveli no wayiriza muno nga talina nakyakukoze naye kambasonyiwe sijja bavuma. Lunaku abantu bafuna embuto, abantu bazaalira abantu ab'enjawulo. That is nothing. Ne Pastor Jengo yagambye mwemanyi nnyo. Okwemanya tekitegeeza nti ndi lubuto. Gwe mba nkumanyi kitegeeza nti ndi lubuto. Tolaba. Kati muddeeyo oddemu okimubuuza omubuuze wa abikumalireyo. Kati wemba olubuto mwagala okulabirira omwana oba mwagala kuntwala mu atinento. Bannayinze mumbulire biba byebyo nti ndi lubuto. Ne otherwise wemba temugenda labirira mwana, temugenda twala mu atinento, temugenda kukuza mwana wange kati mundeke. Kyeka bagategeka za baby shower. Ne za baby shower mbaze mwagala okukola mutubuulire nga otujja vaayo murat tubabuulire. Naye nga for now bibye ebiriwo. Hello? Yes. Pastor Jengo. Yes, please. Jeba lekosele. Kale. Nze ande nva ku Bukedde TV. Ande wa Bukedde TV. Yes sebo. Kati waliwo ebibadde bitambula mu mawulire. Nti waliwo omuwala ali olubuto olulwo. Nga njagala okukakasa kituufu bakubagalako ona linnya lyo. Yes. Wabiwuliddeko? Nabiwulidde. Yes sebo. Ne mulimu ebintu ebimu nga tebirina makulu. Tekanga buti. Nengo yabiwandiise amanyi kyayagala. Naye ng'omuwala gwe bayita Lineti omumanyi. Omwala nali muwuliddeko kwa presenter zitaba. Ya presenter ku Urban. Of course mani media mani. Yes ngenda. Nekigambibwa nti mwali mubaddeko mulaavu naye. Waliyo n'abadde batandise okugayisaayisa nti n'omwana gwalina osanga wuwo. Simanyi oba alina omwana oba talina kwasimanyi personal nga onaabeerawo na TV waliwo TV endala waliwo presenta we bati Bukedde waliwo presenta bwati nesina personal feed. Tolinawo na mukazi ali lubuto mu biseera bino.